Mwana omanyi Tanaaba. Bafana munya. Bafana munya. Bafana Awunya Tanaaba. Tanaaba zinampangisa najje wange nga Awunya. Kati nze okuddawo njogere n'omwana ng'oyo. Kati nze okuddawo okulekana n'omwana Awunya nga Tanaaba tekisoboka. Kati nze okuddawo njogere n'omwana ng'oyo. Oba omukyala kwawukana naye kwe kumusumbuwa simanyi. Basibitegeera. Ate kitegeeza nti bw'oba wazaala mu mukazi bw'alibeerawo paka kufa tekisoboka. Omukazi alina okutambula naye amagezi amalala ate kasita olaba nga talina mulamu obibeera ate mpaka omukazi etya nina mukazi we kati Vanessa wange anamukola bayinza okukaka ne bakubisa ebifaananyi kifuba. Munnamasaka Lwasa bagagga bano bagamba obaswaza nga naswazizaani nagwa ku muyaaye. Omuntu yenna asobola okugwa ku muyaaye nagwa ku muyaaye. Vanessa yali muyaaye. Omuntu yenna asobola okugwa ku muyaaye nze nange nagwa ku muyaaye. Bafana talina kyayinza kwogera oyo mwana muto kati bw'oyuguli aba John Black Bafana abaana bato tebalina kye basobola kwogera. Yogerayo omuntu w'obuvunanyizibwa nti yayogedde yewe obuvunanyizibwa. Naye Lwasa abagagga b'Masaka tumanyi baba ne ssente. Enjo wamu emmotoka n'omwana ogimuggyako. Vanessa naye wamu emmotoka kati wagimuggyeko. Lwasa mayinja. Wabadde ku CPS ku police sawanga eno kitundu bbiri. Nabadde nona mu mmotoka yange. Emmotoka era baatukaye wagitutte n'owaayo ssente lwaki watuusaawo? Emmotoka nagimuggyeko. Okay. Bafana alaga omwana ate omuyimbi omulala alaga ki? Yamuyimba muno oluyimba. Buli basiru nnyo. Ebyo mutolaga ensonga. Kati zo mugagga nfiirwa. Reputation yange efa. Munnamasaka Lwasa bagagga bano bagamba obaswaza. Tebansemberera. Oli kochi. Buli omu yanoonya sente zize. Bo banoonya zaabwe nze nange nanoonya zaasama. N'emmotoka saagituttera kuba njagala nnyo obula nagitutte mulumye just kyokka. Audition zijjeza abakazi benjagala. Nja babuulira ssebo naye ng'oyagala kagimu kikula kikwavu n'obalabi. Omukaga alina talina kaaba bw'akaaba kitegeeza talina kaaba kuba sente alina kyekisooka bw'akaaba kitegeeza talina naye engeri ekifaananyi kyeyalaga ensi nti talina kaaba lwa sente. Ekirala just nti tumuwa ekitiibwa ng'omuntu omukulu ku abantu bati abakulu tubawa ekitiibwa naye ekitiibwa kisobola okuggyibwako nga gwe mwennyini tokyewadde. Terunaggwa zeeza Bafana naye munyiivu. Omuntu omukulu yenna abanga teyewa kitiibwa naffe tetujja kimu naye omuntu omukulu wabanga yewa ekitiibwa kitiibwa kijja muweebwa mu full swing. Nti kati omusajja nga Lwasa alina abaana abakulu okitegeera ddala baba basobola okukulaba obubi ng'oli mu bintu langozi bwe zityo okitegeera ng'ate olina amaanyi. Lwasa ali mukono namugijja omujja lwakubanga teyewa kitiibwa. Ebintu byalimu eby'abakazi ng'ate alina abaana abato abaana bali mulaba batya myaka gye egijja mu maaso. Agakola ebintu bye privately okitegeera ne bikuweesa ekitiibwa n'otabeera mu mawulire gano kugamba birina engeri gye byononamu omugigi ogujja okitegeera birina engeri gye byononamu omugigi ogujja kubanga abantu buli lwokula ne bakuwa ekitiibwa baba bakusobola kubanga nebikuvamu bya kitiibwa nnyo. Kati omukulu Lwasa ebintu byalimu eby'abakazi bitandise okwonona emyaka gye abantu badde bakuwa ekitiibwa ne baba nga tebakyakiraba so okwagala kojja kuite tumugana kwagala bantu be naye kugamba biringa firimu biringa komedie nti nga onogamba omuntu nti oba bateesezza tukole kino gwe gaana nja kujja nkwasa nja ate walidde ssente zange biki katugamba babanga abateekamu abawala bano abato nti babeere mwogogwa okitegeera oli bwajja nakwasa mujjako ssente tofumbirwa okitegeera n'omuwala yennyini abanga alaga nti ate bino ate messages zibava mukomba ffe tebitukwatako newe waawo nti olw'okuba mutubuuza ku bintu nga tubyogerako naye mu bulungi obuliwo Muzee Lwasa muntu mukulu okitegeera just yeeyise ng'omuntu omukulu. Ziiza Bafana ayongedde n'awolereza mugagga Lwasa mbwe abawala b'ennaku zino tebakyayagala kukola lwa nsonga ya ssente
baagala ssente ekibatwala ku basajja abakulu ssente lwasa emyaka gye tejandyagaddwa lwa ssente ate era ayongera okukimanya Vanessa ali amwagala lwa ssente abawala abasinga baaliko kati abawala abasinga baasa abantu abakulu balina okukimanya nti abawala babaagalako ssente okitegeera mukwano ng'oli muwala tosobola kwegomba musajja mukadde era omwegombako keya na byalina. Nze Vanessa muwayo akagambo kange kamu yeewale kubanga akola omulimu gw'okubanga afumbirwa n'adduka mu bufumbo Bafana obwo si busungu bujja nti yeebale kukola mulimu gwakubanga afumbirwa n'adduka mu bufumbo naye ng'ate mutumidde nnyo gwe mulimu gw'abakyala ndowooza ogwo omulimu abakyala bagukola. Kale ebyo ebya Mukulu lwasa munnamasaka nezize Bafana katweyongereyo ew'omukulu wa Nyondo Chris Evans biki ebyabadde mu press conference ye nakyo kyatusuubiza okukola. Tulina ba sponsors baffe aba Arapex Style Adhesive tutambudde nabo enteekateeka buli kimu kiri mu jjiya nnyo. So tuli live ku mikutu egy'enjawulo ku TVs ez'enjawulo ku media platforms ez'enjawulo so mwebale nnyo abali mu kutugoberera nange kantwalo mu kisaguno okubategeeza nti enteekateeka eno tugijjako akawuwo olwaleero era nsaba mwenna bali wano mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Enteekateeka Chris Evans ene ya Another Love bikalubye egenda kuba mu shows 8 ez'enjawulo tugenda kubanga tugijjako akawuwo 29 omwezi guno gwennyini ogwa October naye ng'eno y'ey'omwaka guno 2022 tugenda kugizinga ng'erimu ndooza tugenda kugikolera mu bunene bwa concerts 3 ez'enjawulo olw'ensonga nti 2022 tetwali na concert olwamwenna bimumanyi 2021 tetwali na concert for the same reasons so this time around 2022 tuzze nga twagala kuba nazaako ennaku eri yonna gye twava so kyova olabanga tugasse n'amannya ga nnyimba 2 Another Love bikoze eki bikalubye so tugenda kutandika wali ku Freedom City 29 wali najja nankumbi then inaku zomezi 30 tuserengete e Masaka tugenda kubeera ku Maria Flow then ngenda kuzomwezi 4 November tugenda kubeera ku Nana Gardens Erukaya mumanyi wera Masaka Road still then nga 5 November tugenda kubeera Mitiana wali ku Sama bayita Mitiana ku Gombola then nga 6 tugenda kubeera ku Sama Gardens Mukono tujja genda 11 tugende ku First Hotel Matuga then tugenda 12 enkeera tugende Embarara ku Ajip Motel then 13 November tujja kubeera Ibanda mu paaka so njagala mukkirize nga sinaba kweyongerayo nina abantu bange ab'enjawulo be nayise nabo ku brands ez'enjawulo nina muganda wange Jonathan Mugudwa Jackstar abeeko kyagamba kubanga ba sponsors baffe ba Arapex Style Adhesive nabo tutambudde nabo era be ba main sponsors mu kintu kino so Jackstar solo okubaako kyotugamba mu bigambo kimu bibiri tufuna omuyimbi. Okay. Jimala. Baba. This one. Kasuse. Kasajja katutu. Nze simanya kalinga akagondi. Stand esigalewo. Wano kiria. Omwana alina akakira. Bambi tekalabise bubi abawala ndaba basanyusa. Dayaka. Tugende Jackson. Tubaaniriza nnyo bannamawulire. Tulina essanyu lingi nnyo okubeera part of muganda waffe Chris Evans nga ba sponsor. Amanya bampita Jonathan Jackstar era nga nze kitunzi w'ekitongole ekya Arapex Style Adhesive. Tukola seminti siba tiles. So tuli basanyufu okuba nti we are part of Another Love bikalubye concert ya muganda waffe Chris Evans. Oba oli awo oyinza okutubuuza lwaki twasazeewo okuinvestinga ssente mu show eno okugisponsoringa era Chris Evans ne management we yatutuukirira twaddukirawo okubeera part of it because of the caliber of the artist is ye muyimbi alina clear name ate nga ayimba twalabye wano concert ezimu nga abantu bafulatinga ku concert kitegeeza endongo si nyangu oli ku show ne kibaawo so Chris Evans is one of those people who will deliver at any day ate ng'ennyimba si za kwegayirira ennyimba zeezo bikalubye has been a big song Another Lover is a big song n'ennyimba endala nnyingi nnyo ezigenda okubanga tunyumirwa so n'olw'ensonga eyo nga Arapex Style Adhesive twabadde tuli basanyufu okubeera part era okutwongera okuba nti tujja kupushinga enteekateeka eno paka to the last show tuyita buyisi bannayuganda abatuwagira abatwagala
mujje tuwagire Chris Evans. Kyasanyu nnyo nti bannayuganda muze muwagire Endongo ku mulundi guno ate mujje muwagire omuyimbi waffe Chris Evans. Neyanziza nnyo neyanzege. Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege mu nteekateeka eno tulina omutesitesi oku ntikko ye Abitex Promotions. Of course oyo mukimanyi omu ku ba legends wano mu nsonga y'okuteekateeka events ennene bwe ziti era ne kino yakirimu. Ku ssaawa eno ladies and gentlemen njagala awatali kutwala kadde konna mbawo omuyimbi kennyini kabwejumbira senkulu mu mukolo guno Chris Evans Kaweesi owenki owenyondo wanyondo omwana ono n'ennyondo era kati ndowooza tugera mutuumafu ave muntu ayingire empologoma afuke kayondo. Chris Evans Kaweesi baako kyotugamba ku nteekateeka eno. Wandeka nga onosulayo another lover manya nakonze sirida. Abantu bange abalungi njagala okubaaniriza bannamawulire abagenyi bange mwenna abazze okulaba nti mulaba ekigenda mu maaso olwaleero. Ensonga enkulu eriwo ya Freedom City 29 October ngenda bantongoza oluyimba Another Lover bikalubye. Nyimba tuzigase bbiri weewaawo nga tulina ennyimba endala nnyingi. Omanyi ebbanga eryo lyonna mbadde sikola concert myaka kumpi 3 since we nava ku obligato. Ku luno olw'okuba nti amaanyi gabadde geeyongeddeko n'ensalawo ngende ku mu kifo ekinene ate nga weewaawo naliwoko, so sirina byafaayo byenzize kumenyawo kubanga byonna mbadde amazima mbikoze. Eno show ndowooza eyinza bba ya 6 oba 7. Eno ya 6. So ndaba nti Katonda abadde ambedde nennammwe abamawulire mwebale kumbeereramu okuba nti mumpromotinze okutuuka ku kino kuba ffe tuyimba naye ate mwene mu bitundu eri abantu n'okwebaza Katonda okuba nga mpadde ekisa kuba bangi bayimbye naye ate n'atabitundisa mu bantu kubanga eddoboozi lyoba nalyo naye ate Katonda yasalawo tikati gwe kankutunde mu bantu gwe kankuleke. N'olwekyo nebaza Katonda olwekyo. Kyembasaba baganda bange abali eyo abandaba mujje ku Saturday lugenda bba lwa 6. Usually shows zibirawo lwa 5 naye eno yo egenda bba lwa 6 Saturday 29 October. Beera ku Freedom City ate wagire Chris Evans Kaweesi. Show egenda kukwata fire buli muyimbi gwe nayimba naye waali n'abayimbi abalala bangi nnyo ba comedians ba tiktokers. Show egenda kukwata fire bwe tuvaawo Saturday e Masaka ku Maria Flow nga 3 Sunday e Masaka nga 3 tugendeko eruka yanga 4 tugendeko Emitiana nga 5 ate tugendeko newa emukono Summer Gardens. N'olwekyo mbasaba mubeerewo mumpagire. Tuyina okukkiriza nti Freedom City esobola okujjula ate mu bwangu era kyembasaba mukeereeko sho twagala etandike misana this time round kubanga abayimbi bangi nnyo abamperekedde nandyagadde okwera ssaawa 10 nga mbalabako shebere ng'etandika. Twagala sho ku luno etandike misana naye ng'ekikulu Saturday 29 October mubeereewo sho egenda kukwata fire. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Njagala okwebaza omutegesi Abitex Promotions webale kunzikiririzaamu. Manyi mu nsi weetaagayo omuntu oyo akukkiririzaamu. Sobola obba ng'oli wa kabi naye omuntu bw'atakukkiririzaamu ofa n'ebyakabi byo. So kati Abitex njagala okwebaza manager wange Simon Harmony Kiyaga oyiyewo omubiri wadde ng'okyali mwana muto naye okuba nti okola ebintu ate eby'abasajja abakulu bakyewuunyisa nnyo. N'abantu mwenna aba ttiimu yange Arapex Style Adhesive mwebale nnyo okubeera nga munzikiririzaamu ne munteekamu ssente. Ate njagala okubategeeza nti Style Adhesive eya Arapex yekyasinze okunyweza tiles. Weewaawo tweyanza nnyo tweyanzeege baseba ne bannyabo. Simanyi kubali wano oba waliwo alinayo ekibuuzo twagala ku cutting short tubeere nga tetulwa nnyo mu nsonga eno. Bw'abanga yo munnamawulire yenna alina ekibuuzo akiraising Chris Evans akiddemu oba omuntu yenna asobola okiddamu. Sente bagenda kuyingirira okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 3 wabula emmeeza ziriwa 30. N'olwekyo mbadde mbasaba mmeeza yakakadde mujjeze emmeeza muzigule mangu kuba ziri 3 era kasita tuweza abantu 3 abagula emmeeza tetuyinaawo space ya mmeeza ndala. So kyekyo kyembasaba mainly ordinary ya mutwalo VIP. Keiza ina kyabuuza.
okutwaliza awamu sente bwe tuzikola lindako 29 Okitoba Okitoba yani Okitoba muyimbi omuyimbi Okitoba agenda kubeera yayiwa muzukulu wa Walusimbi omuyimbi Okitoba yani golola ekamba nnyonnyole golola ennaku z'omwezi 29 Okitoba abaye mwami sirika ennaku z'omwezi 29 gamba ennaku z'omwezi 29 ennaku z'omwezi 29 zezo yogera 29 ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwamutunda ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwamutunda kino kiki gwindako ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwamutunda 2022 tugenda kubeera ku Freedom City Okitoba mukazi naye golola kakazi kino kiki kyonkwasizza toyogedda bagamba mwezi gwa mutunda si Okitoba era muzukulu wa Walusimbi jajjawo wamuwadde invitation nga ennaku z'omwende kayogera oluzungu kasi toyogera oluzungu geza okuwulira Okitoba alina ekitengo twogere ebintu ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City mutunda tikyo kyenkugamba Okitoba babitegeera nedda kati kyekiseera omwezi baguyita mutunda baguyita batya muzukulu wa Walusimbi mutunda ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City kandeeta tugende muzukulu wa Walusimbi omwezi gwa mutunda ennaku z'omwezi 29